Endobeso. Kutenda mu mukaaga tanzisiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kali wampita kadima na mayanja kaboggoza tuli ku beat wano. Yes sir. Twogera ne Amina. Yes sir, Amina. Amina message twagirabye mutawaana ki? Munange kadima. Ino mwami wange. Okay. Momita sali. Kale namusobyamuko. Bafunamu obutakkaanya. Okay. Nalimba mu kibaala n'enkomawo leero. Kati nanyiga nangamba munonzeeyo gye nva. Kati nange ne neetegulamu ennaku bbiri n'enzirayo gye nalimva. Wali ova mu kibaala, waddayo mu kibaala. Waddayo mu kibaala. Kati waddawo. Nagenda wa mukwano gwange. Wagenda wa mukwano gwo. Kati ne maana ngamba kanzireyo waka naye ate nakomayo waka ng'ataddeko kufulu empya. Atuusizza lookusi buli wamu. Kakati bwe nasangako kufulu nenkwate kubonezerayo eka ewaffe gye bakuzaala ewaffe gye banzaala naye kati wayiseewo emyezi 2 omusajja mukubira amasimu yemakyema tezitakwata emyezi 2 ebbanga ngadde nomwinamu abaana oba toyina tuba tetulina mwana temwina iye naye omusajja wange mwagala njagala kuddayo kakati gwe bw'oyogera naye agamba atya anti soogera naye takwata masimu gange tagakwata talinayo bantu bo bamanyi basobola kwogeramuko nabo babiki talina gwe yali ayogedde naye lwaki mbadde munoonya webadde omunoonya kati fe oyagala twogereko naye njagala oyogereko naye onegayirireko nzireyo ewange oyagala kuddayo wajjayo ebintu oba tolina kiwajjayo sina kyenajjayo nasanga akyusizza lokusi obola naddayo ewaka naye wakolamu ensobi ku oluwanjitudde n'omulinda anti nze yangamba nzireyo gyenva munno musooka ne mwogerezeganya maama gwe bagamba oddeyo gy'ovanga naawe oddayo kati wuyo wali ova mu bbaala kati gwomanyi ebintu byalowooza byali bimeka ekiro ekyo byenjagala okumwetondera nsonyiwe ekintu tayagala kwogera nange tayagala kwogera naawe okay kale ongambye esali esali tovaako no yene namba gy'wataddeko esembya ya 5 yesebo kale tovaako Hello. Muzeeyi. Alisebo. Jebaleko. Alisebo naye jebaleko. Kale bampita kadima sebo ndi ku Beat FM wane ekinta buli ky'omuziki namayanja ne kaboggoza mu mutabbizi. Ono mwami Sali. Yes sebo. Kakati mwami Sali. Tulina omukyala asume twogeremu tunyumyemuko naawe. Mukyala kyoyo ate. Bamuyita Amina. Ani? Nti bamuyita Amina. Amina. Amina omumanya atugaye nti mukyala wo girlfriend wo. Mumanya Amina. Kakati Amina. Alugambye nti yagenda mu kidongo n'akomawo leeti. N'omugamba addeyo gy'avudde. Amina n'addayo agenda okujja enkeera okudda ng'ennyumba ogitaddeko kufulu empya. Bukulu. Esebo kakati kituufu. Kituufu ennyumba zagiteekako kufulu empya. Kakati mukazi w'omusibira otya ebweru n'oteekako kufulu. Ye gw'omuyita otya? Wanji? Gw'omuyita otya? Alinga mwannyinaze ssebo. Kituufu bw'aba mwannyoko. Wanji? Ono manyi ky'oba Amina oyo mumufunira omwami omulala olw'ensonga. Amina nze okuva lwe namufuna nali musajja ateredde nga nina emirimu gyange gitambula birungi nga buli kimu kitambula bulungi nkubuulirako. Amina nenzija nfuna mwannyoko. Amina bwe mufuna twali twakamala omwezi gumu emirimu gyange negitandika okukyankalana amabanja ne galinnya netandika okubeera ku puleesha kati g'amazima gali nti mwannyinamu alina ebisiraani. Mukulu wanjisebo kankuyite muko nansonyiwa. Kati muko ogamba otya omuntu nti alina ebisiraani nga wamugoba bugobi nga mwali mwagalana bwakabiraba muko esebo omanyi we nafunira akawenda ako kasita yeetooloolamu bwati neŋŋamba kiwedde neŋŋamba awo kiwedde neŋŋamba ono kati muwonyerero wensalawo kati okuva lwe namugoba wakayita omwezi gumu bukyanga twawukana atugambye 2 era girindooza nga mu 2 twaliza awamu
naye ngenda ntereera n'akamala n'okusaza wano ku mmotoka yange ssebo Amina abiyingirira mu ebyo emmotoka yo anasooka kwetambulirako ssebo nga bw'omanyi omusajja olaba emirimu gisiraanye gitamuteera naye waŋŋamba nti omuwala gwe wafuna yaliko ebizibu ebikusumbuwa kati nze oyambina wammwe oba mwannyoko mumuyiyize musajja mulala ate ng'afaanana naye ebizibu bye nze sijja kusobulira nali musobola ngenda nakola mbaga naye Amina ng'akwagala Amina nange yali mukazi mulungi okiwuliramuko Amina yali mukazi mulungi ate nga nange mwagala nnyo nga bwe neeyagala akati mbadde nsaba Amina mulina wano kamukuwogereko naye sebo kisirani kirinza n'okuyita mutondesera bizibu sebo sebo nsonyiwa era bulungi mukulu bwana Sali Sebo Amina wanchi ebigambo bimpeddeko yalinga bigambo ebigambo mutalambangako gwe mubadde nga naye nga afuna ebizibu kituufu nze mbadde simanyi nti afuna ebizibu yakukkiriza bulungi ng'ogenda mu ndongo gye wali ogenda yanzikiriza yakukkiriza naye kati gwe gy'oli eyo bitambula bulungi iye mulya bulungi munywa iye tulya bulungi tunywa ate twebakana bulungi kati anti muveeko ono waaba bw'atyo bw'ayogedde omuntu akuvuma ekisiraani ate ng'omubeerako oleka muleke kale katugendeko mbawuliza tulaye mukwano kale sawa barafa bali ku WhatsApp mutabizi mumuwulidde oyo omusajja bannange mbwera wa bisiraani Amina mugandange noonya omusajja omulala oyo mwesonyiwe mu byonna kuyita ekisiraani abatakwagala mpagala nnyo bannange Amina Nabala Dubai Amina Nabala asinzidde Dubai naffe tukwagala ng'ewava erinnya mukwano batulabira ogende tubatumiddeko nnyo Imana mayanga ne anko kaboggoza mwe baletuweereza Amina agume musajja yamukoowa ayiye pulaani endala oyo amwesonyiwe takyamwaga n'obulamu bwe ne mu birowoozo bitalinamu mwe baletuweereza nzala Maswayifu emutungo kitiko atunda amanda Mama Swaifu atunda amanda emutungo kitiko nkutumiddeko nnyo Mama Swaifu tewajja mu kwanjula neŋŋamba nti Mama Swaifu yakoze ati Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sebwe bali kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabowa naye mwana mulungi oyo ayise omwana wa banne nti nalina ebisiraani naye era naye abaabirinda kubanga kati yo baba wamikisa bakitakulaakulana lwaki era abaasigala wa bisiraani agenda kugula mmotoka naye kale kati omukyala ye ategedde obubi obuli ku musajja ajja tiwumenza sigadde ne Haji Kasule ajati mwana wange gye balutuweereza amanya gye tunaponywa ne Kabowa abasajja abo bwe batyo abasajja benzi bwe batyo beekwasa buli kimu balaba abakazi b'ebisiraani bwe batyo kati omwana akimanye timuliro yagwa ku ngeereko omwana asirika ajja kufuna omusajja amwagala nsigadde ne gye tunaponya Kabowa oli mukayegu nga nkuwulira enjogera tetereera bulungi kale we bali nnyo ajati katomo ajati namponye we bali nnyo bali eddala kale kanfune wano benfunye babiri tubeere nga ate twolekera wangi naye basweetheart mulina laavu kubanga nze mutoolo waabwe woŋŋambira ddayo gy'ova walayo mumuze seegayirira laavu gye ŋŋendera kubanga mba nnina era gye nva hano tibbatoola adyeri seegayirira ntyo kale agambye omwana w'abatoolo teyeegayirira alinga Chance Nalubega abwenga biteyeegayirira kanfuneyo ku musajja mukulu Kadima bannange Amina ave ku oyo omusajja amuveeko omusajja takyali namba ye alaika alina ebyamupaaza kwe kumuvuma obuvumi mbw alina ebisiraani nze Albert Katongole owa boda ku Mambre tubagamba nti musole bulungi for now